Pawulo kiri mu 2 ke katabo kaffe ke tutambuza nga tuli mu mutwe emmwanyi gye weesiga. Tugenda kutandika omutwe gwaffe ogwokubiri oba ekitundu ekyokubiri mu mutwe guno, naye nga mujjukire twakoma wali nga Lukenge asazeewo ayambeko ku Pawulo amuwandiikira ebbaluwa enaagenda ewa TN. Katulabe ekitundu kino ekyokubiri. Tutandise n'ebbaluwa Lukenge gye yawandiika ng'eringa eva ewa Pawulo okugenda ewa TN. Tuwulirize. TN, ebbaluwa yo ngifunye, naye mwattu ogenza okulaba nga naawe osaanidde okunyimirirako. Era ddala tomanyi nti mu butuufu nze nali neefeebezza bwefeebya okukwagala? Era mukyala, osuubira okufunayo omuntu eyeefaanaanyirizaako nange? Kale bw'omufunanga ontegeezangako ng'oyisa obubaka mu Lukenge, nange ndikwagaliza emikisa. Pawulo. Ebbaluwa eno olwaggwa okuwandiika, Lukenge yadduka zambwa era yagukira wa TN. Yagenda okungiriza nti nedda nze simanyanga nti abantu tebategeera. TN kwe kumubuuza nti ate kiki? Mufunyeeyo omuwala n'abayisa obubi? Ndaba mwali mulowooza nti nze mubi nzekka kamukaabe. Yali akyayongera okubaagaliza ebizibu. Lukenge kwe kusekamu ekiryaza amaanyi nti abeere nno omukazi wabula ono Sseruganda Pawulo mbuno awandiise ebbaluwa yo yiino ng'akuvuma mbu tewamusaanira, bunoonya abalala. Leero alinga omugwi w'eddalu, alowooza gwe gw'onoonya oba abalala be banaakunoonya. Ye banaakunoonya nga nze mubi munno ntunulawa? Ko TN nti oba naawe onoonya bayonka. Wabula Katonda amponyeza omusajja oyo. Si ye mwavu, si ye yeepanka, si ye kalittima, si yatunula ng'omutemu. Muwonye. Abaganda baalugera dda nti omukwano masavu ogalya gakyayokya, nti ate akwanguyira naawe omwanguyira, empologoma weeyasiza wogisusira. Era kino Lukenge yali akimanyi bulungi. Yali takkiririza mu nindiriza eyamezza Ssemitego. Bw'atyo ng'amaze okupasula mukyala TN, omukwano gwagenda mu maaso nga bugolo. Era Lukenge yasaba TN okumujja mu masiga. Baateesa okugenda mu bakulu. Mu ngeri eya bulijjo, Lukenge yandibadde asaba Pawulo okumuwerekerako, naye olw'ensonga ye kennyini ze yamanyira munda ye, ne munywanyi we ono teyamutegeezaako. Era abantu abamuwerekerako yabawakankula bunaayira bwa kibuga. Kyokka byo ebyobuko byagenda bulungi. Wabula mpozi senga Perepeetwa abangi gwe baali baakazaako muzeeyi Peetwa ye yali ayagala ebigambo bwe yali ng'agezaako okuddaabiriza Lukenge. Nga wayiseewo eddakiika ezitawuza na caayi ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa, muzeeyi Peetwa yakomawo mu ddiiro awaali abagenyi n'afukamira bulungi n'alamusa Lukenge omulundi ogwokubiri. Bwe yamala okumubuuza, muzeeyi ne yeddaabiriza nga bw'agamba Lukenge nti munnaffe kulikayo emitala w'amayanja. Omuwala yatubuulira n'atutegeeza byonna. Kulikayo nnyo taata. Taata ononsonyiwa. Kankubuuzeeyo akabuuzo. Eyo eriyo ku mmere mwalyanga ki? Naye muli bagumu abagenda mu butiti. Eyo gye mpulira nti yempewo efuuwa etanga ey'omuggundu. Taata, nga kitalonya ate n'ekyokufiirwa bwe kutyo ewabinoga. Kubonaabona nnyo taata. Kawala byonna yabitubuulira. Naye noffe bakazi bo twafuuka dda balema. Wabula
lwabutatuuka emyoyo giri eyo. Omanyi naffe eyeewa binoga waffe nnyo, era jjajja wa mukazi wo bwe maliza tebanyiige ba Mariamu yadde yali muzeeyi Peetwa, ekitabo ekitukuvu yali akikuba budinda ate era omusomi. Leka kukola nsobi ya mwaka kulowooza nti muzeeyi Peetwa ye yali asembayo mu kumanya engero. Mu butuufu engero esaza abajjajja baffe gamba nga akutemyako muzeeyi Peetwa nga zimusula ku mwoyo ng'olufuba. Era yayimukamu ng'eyategwayo gw'ekyayi yogayoga mu ffumbiro. Tien yassa ekikoowe era ne yeebazisa kitaawe amaaso. Kyokka omukulu teyabugumya na kifo mu ffumbiro n'akomawo n'atandika okuddaabiriza abagenyi nti, musiibye mutya nno bassebo? Bulungi mukadde go osiibye otya nno nnyabo? Ko ye nti bulungi bannange mukulike ekkubo, wabula nze temujja kundeka wano, ngenda nammwe. Njagala n'okutuuka ebuzungu eyo, nange lwakuba namukadde naye ntuukeyo okwo, ate nze ndinyumya ki? Era omukulu yeeyongera okubeesabeesa abagenyi okutuusa omukolo gwonna lwe gwaggwa. Kyokka gwaggwa bulungi. N'olunaku lw'embaga nga lwatuddwa. Bino byonna Pawulo teyabimanyaako n'akatono, era oluvannyuma bwe yabuuza munne Lukenge lwaki takyalabika, ye n'amweggyako nti, owa nina ebizibu by'ekika, bintu bya Kiganda ebyo, naye nze kennyini nze nteekwa okubyekolerako. Ko Pawulo nti, mbadde ngamba nti Wambwa aludde, yalinga omulaguzi. Lukenge yayongera ennyo okwewala Pawulo era n'asaba n'okuwummulako okumala ennaku 3. Olw'okubanga Pawulo ye yali omukulu, okusaba kuno kwayita gy'ali, era munne teyamuliira mpinga, kwayitamu mangu. Ekiro ekimu Lukenge yaloota nga bamukutte ne Tien, era Pawulo ng'amugoba, nga bw'akutte n'embazzi ate ng'amuweereddeko n'embwa, ate nga mu maaso gy'addukira eriyo abayizzi nga bakutte emiggo n'amafumu era nga bataayizzaayo n'ebitimba. Kaakati bwe yadduka yali agenda okutoola ekitimba bw'ati n'agwa wansi mu bunnya obuwanvu ennyo, era olwo nga bali butoola ne Pawulo, Lukenge n'akaaba nti, tonzita! Awo we yazuukukira. Naye yali atuyana nnyo era nga n'obuliri bwonna butotobadde. Yatya nnyo era n'akankana. Yakwata ku kapeesa k'ettaala, ng'eno butangaavu bwe bugoba ebizikiza. Lukenge yalaba ekintu waggulu mu nsonda nga kidduka n'ekizikiza kyalinga akawundo. Yali akyewunya ekyokkola, yagenda okuwulira ng'oluggi lw'emiryango lwekaaka ate nga n'ennyumba eyuuguuma. Lukenge yava mu kitanda ne yeekweka wansi waakyo n'amira omukka n'awuliriza. Ensi yonna yali nsirifu. Lukenge yawulira ebbugumu lingi nnyo, yenna n'atandika okubugujja. Yagendako mu kinaabiro ne yeeyiwako amazzi amabisi. Yali ava mu kinaabiro n'aseera n'agwa ekigwo semagwo. Enkizi ye ne yeekaaka. Awo yavaayo ng'abendabenda. Yali yakatuula ku kitanda, enkoko esooka n'ekookolima. Enkeera Lukenge obudde yabukereza nkokola n'abissaamu engatto yogayoga wa Ssekikubo omugezigezi. Omugezigezi ono yatandika okutangaza obuzibu bwa mwami Lukenge mu gaalubindi ze, era ng'amaze okubisengejja yabuuza Lukenge nti, omusajja ono alinga mukwano gwo ate erudda muganda wo akwesimbyemu gwendaba, akuwalanira ki? Mulimu nandi kibugagga, oba gwe lwakuba muganzi eri bannammwe? Ye ng'akuli bukiika bwe tolaba engatte eyo gye tunudde ate ezo ensimbi? Ko Lukenge nti, nange simanyi musajja kyanjagaza, so si mulinaako bbanja lyonna naye okuggyako abantu okulanga bannaabwe obwemage. Ko Kalimagezi nti, ate ono omukazi gwendaba. Ko Lukenge nti, anti oyo gwannanga mbwe ayagala amunzijeko ate nga mbadde ngenda kumuwasa. Ko Kalimagezi nti, bwe kubanga kwagala kuvugula mukazi wo ate nga ayagala kumala kukutta yeerimbye, ye takwana babe? Ko Lukenge nti, mukama wange, era nange abantu bwe batusoberera, naye kati jjajja omusajja oyo mukole ntya okumweggyako? Kubanga
singa kibadde kisoboka twandimugjeewo bujja anti naye wuuyo talina kalungi katwagaliza. Baamugamba dda nti akukola obubi akwebaliza Katonda. Ko Kalimagezi nti musajja wattu teweeruma lulimi, oyo nze tayinza kunnema kujjawo, ate waliwo n'ekirala nnyinza okukuwa eddagala ne tumusiriwaza ne kifuukira ddala kisiru, sinakindi bakigobe ne ku mulimu. Gano amagezi Lukenge yagasiima. Ekikuba nsiko Kalimagezi yamusalira embuzi eyabitanga n'esseggwanga eya Lujumba n'omusaala gw'olubugo n'ettu ly'obutiko obubaala n'omutwalo gw'enswa entunda n'ensimbi eŋŋanda 11. Era Lukenge omusawo n'amuwa eddagala lya mirundi 3. Yamuwa Sekkoteka oyo nga waakusuula mu mulyango gwa Pawulo, nga Lukenge bw'alaamiriza nti Pawulo nkukotese, toddangayo n'otunula enjuba gy'eva wadde gy'egwa. N'amuwa emmumbwa, eno yalimu buli ddagala lyonna, yalimu olwala lw'empungu okusobozesa omulwadde okutaagulataagula abalabe be benna, yalimu kalandalugo okusobozesa aginywa okulanda, era mwalimu n'olulimi lw'ensanafu. Emmumbwa eno yali esirirwa ku mateeka, amazzi ag'okusiriramu nga Lukenge ateekwa kugakimira mu ndeku ku luzzi, ate ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa, ng'esirirwa mu mazzi gano ku lujjo lwa nsumbi, ate ng'omulwadde yamala ennaku 3 nga takutte muntu yenna mu ngalo. Eddagala eddala lyali liyitibwa kibutika. Kibutika ono kaali kaweke buweke, ng'omulwadde ye kennyini yateekwa okukwasa omuloga akaweke kano, mpozi n'amukwata mu ngalo, era nga bw'aba akamukwasa alaamiriza nti kibutika mubutike, kibutika mubutike, omulimu gubutike, amaka gabutike, eddogo libutike, bajjajja batu bonna mu bibutike bebbuti. Ate era nga bw'amala okukamukwasa ng'ateekwa okumwewalira ddala, si kulwanga kibutika naye amubuutikira. Era bwe gwali okumanya nga Lukenge yeewala Pawulo, ne we yali yasengukawo. Ekyo nno kye kibadde ekitundu kyaffe kino ekyokubiri mu mutwe gwaffe guno, emmwanyi gye weesiga, nga tumaliriza nga Pawulo kwegamba ebintu bye kasobeza. Mukwano gwe Lukenge omukyala mumututteko, amaze okumutwalako amulimbye, amubuzaabuzizza, amuliddemu enkwe za buli kika. Ate takomyawo, afunye ebirooto bimulowoozesezza mbu Pawulo ali mu kumuloga, era n'agenda ewa Kalimagezi ye ng'ayagala nakumuggyawo, wabula Kalimagezi n'amuwa amagezi nti oyo tumusule busuuzi ddalu, era nga gwe mulimu omuwandiisi gw'asembezaayo okutulaga Lukenge gwaliko, alabe nga asaanyizaawo ddala Pawulo okumuggya ku mulimu, okumubutika, okumumalako buli kimu ky'alina ng'omuntu. Kwegamba olina okwebuuza nti abantu effutwa, obutaagaliza, obulogo n'ejjoogo bw'okirowoozaako nga tutunulidde omutwe guno eno, abantu bagenda kutuukawa, abantu balikomawa, abantu beweesiga, abantu b'osuubira nti bakwagala emisana, ekiro lwaki babeeranga bakuyiyiza ngeri ya kujjawo, ngeri ya kwavuwaza, ngeri ya kwonoona, ngeri ya kusuula ddalu. Kituwa ekibuuzo ekinene okwebuuza ffe ng'abantu, lwaki tetuwagaliza, lwaki tulwanyisa bannaffe, lwaki ebintu ebya bulijjo bye twandibadde tusuubira ng'ebyangu bitumalamu. Awo nno we tugenda okukoma, bibuuzo biri awo bingi nnyo omuwandiisi byatulekedde mu mutwe guno, ate tujja kulaba omuwandiisi wa gy'atutwala mu mutwe ogunaddako mu maaso awo gw'ayise agenekera, atuma, assa. We tujja okutandikira mu katabo kaffe kano aka Pawulo kiri mu ttu. Mubeere bulungi, mweraba.